Yes mukasi akantu olekedde kyatwesyewo olwaleero tugenda kwolekera puroguramu. Amanya gange nze Dr. Hussein Kisikinsamba nga siri musawo wabula ndi Doctor of Philosophy in Engineering mu kitongole kyaffe kino ekya Invention Plus Group we tuli olwaleero. Metal fabrication twamukugukamu nnyo ekitenkanika era guno mwaka gwa 10 nga tuli wano mu kitongole kino kyolaba ekitudde wano ku Mutala Nsangi Manja otusinziira ne tukolera abantu abali mu Uganda ne bweru wa Uganda ne tubatuusaako services nga tebavudde mu offices zaabwe basinzira mu Australia basinzira mu Norway basinzira Belgium mu Canada basiba batukubira ne mu Uganda wano wennyini oli n'agamba nti njagala kujja buzi kulaba mulimo gwange guwedde bino byonna emirimu gy'abantu tetubaako na biri awo ntino tubitadde ku display nedda nyabo zino zonna ziba order z'abantu basinzira eyo oli n'akuba essimu n'akugamba tigenda ku site yange eri mu kifo gundi pima mpereza quotation nemukkiriziganya n'agamba tandika. Tukola n'entebe mwana wattu funa bufunyi butto n'ateeka bukushoni n'ateekawo tuyina ne zino entebe ng'esobola okubeera nti nga ntebe ate nga mmeeza mukola n'emmeeza wakati nga kyoto bokyera omwo ennyama nga kuliko obutebe round bannannyini bino bali seeta tebamanyina gye tukolera ne word of trust they saw you online nakulaba online nagamba abantu abakola ebintu ebituufu kati nga nkutuusa ne kubukomera balconies tebunnagwa kale n'olw'ensonga eyo ffe ng'aba Invention Plus Group kyetwasinga okwetegereza kwe kulaba nti abantu baffe tebaaweebwa skills zibayambako kubeera honest balubu zino zolaba tukola n'ekiro maama oda zigenda ne zituyitirirako wano bantu ne bakuba amasimu oli nakugamba nti omulimu gwange kati okuggala kwe kugusibye n'omugamba n'ekiro tujja kukola tulina shift kati eno yadde shift bwe bange owedde waliwo n'abajja ekawungeezi naye nga mu Invention Plus mu engineering solutions tuzimba amayumba tugasereka tugaggala n'ebintu ebitambulira mu kuzimba era nga atwetaaze akuba bukubi ku namba zino bw'atakuba kweno akuba kweno zino zonna order z'abantu ezikolebwa nga sigamba nitukola kuteekaawo wabula naye nga bifuluma ne bigenda ne bituukiriza obuvunaanyizibwa bwabyo. Tulina ne branches endala tulina branches e Masaka tulina branches e Palisa tulina branches e Soroti tulina era olitabeera na order nti ate bannange aba Invention Plus ate mwe muli Nsanja ate ennyumba yange eri Kabera Maido omugamba webale nnyo madirisa gana ag'enjawulo zino nzigi za munda zino zewabweru zisiraidinga baali batuyise nga tugirufinga bulufinzi wedugeno construction roofing plumbing services fabrication byebiri byolabi wansi steel and aluminium products kati kyendabye wano egundi ekyajinga akyajinga essimu kati amasanyalaze agajja kusigiri ene amasanyalaze gava kusigiri tugenda kwolekera puroguramu weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanya naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kati kozi wadde oŋŋambye mpaka wa kozi nawesedda nawesedde eno munda lino ekkubo erigwa kuhana ewe kuhana kakati kati ndi wano akapande kalaga Sumaya Girls kati weyongera okujja mu maaso ogenda kusanga ekipande kisoma Invention Plus Group of Companies kiri ku mukono gwo gwa ddyo ng'ojja kati tulokalire tukyagenda maaso ne puroguramu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo. So this is Invention Plus Group. We've been here for the past 10 years. As you can see, we are not on the road and we need to boost and promote our activities in all ways possible. Okay. And we thought that by linking with you, it's one of the avenues we can use to expand our markets. Okay. And please, even when you live here, think about Invention Plus Group as a corporation which needs to expand. We are not only here in metalworks, we are also into construction. Yeah, so we manage projects in construction and everything that is related with housework, roofing, tiling, general finishes, and what have you.
tatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi ayibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukumu bwotona busurprise. Okay. Madirisa gana genjawulo zino zigiza munda zino zewabweru zisiraidinga wali watuyise nga tugirufinga bulufinzi. Kati nga bolaba wano we a group of companies we do general construction, roofing, plumbing, services, fabrication byebiri byolabi wansi in steel and aluminium products. So we've been doing this for the past so many years. Kati kyendabye wano egundi ekyajinga. Yes, ekyajinga esimu. Akyajinga esimu. Yes. Kati amasanyalaze agajja kusigiri ene. Amasanyalaze gava kusigiri. Yes. Kati sigiri ya masanyalaze. Yanku. Yanku. Yes. Yes. Kitegeeza enku ziyingirira eri. Ezireta ebbogomo lino erifuluma. Ebbogomo tulitapingira wano. Kano ka mashini ne kakonvatinga ebbogomo ne kakufuula amasanyalaze. Okusobola okukyajinga esimu. That was the science. Abantu balabe ku birabo bye balina okugaba mu surprise. That is unique. Okay, mikwana batulaba ku YouTube channel yaffe wonyisa omwagala surprise your loved one. Mwenna olabira okushifa manya nabagamba bwe mbamba letedde wano omuntu ndeeta omuntu gwe mba neesize ate nga mtegedde bulungi kyakola nti kiri straight nga abantu bange abakiraba tebajja ku regret nga bagamba ate shifa you connected me to someone, things didn't work out well. No, mala kukyetegereza bulungi. So bambi omwami ono yancontactinga ngalabye project ya Mwami Hamid nga bwe mumanyi bwe tugibaddeko nangamba shifa ekyenzigi wakola otya biki. So we sat down and talked, natuwa price ennungi natuwa offer natusalirako according to other people prices ze bali batuwa. So tuzze tumukyalireko waneeno tulabe waka we gwakola n'ebintu bye byonna nga bwe mugenda okubanga mubiraba ate era agenda tukolera omulimu omulungi according to what we've seen. Nga nsaba mubakwasa abeere nga ate abeeyanjulirako tulabe kubanga tuyina olugendo lugenda bba luwanvuko ffe tiimu yange n'omwami ono kubanga agenda kugenda ate alambule ne site wa Mwami Hamid alabe ebiki ebibadde bibulayo tulabe we tukwatagana tumalirize project eyo kabeeyanjulireko. Abalabi era abatulaba ku programu ya mwanyinaffe Hope Shifa twaniriza era tusanyusa okubalaba. Amanya gange nze Dr. Hussein Kisikinsamba nga siri musawo wabula ndi Doctor of Philosophy in Engineering. Era ebintu bino Hope Shifa byabalaga bwe yatulaga ku nsonga oba yatunyonyola ku nsonga gyakolako eya Mwami Hamid twawulira ng'etukutteko nnyo etwagala okubeera nti twolesa obukugu bwaffe mu kuyamba abantu abalina obwetaavu ng'ono n'abalala be tutannatuukako naye nga tukakasa nti service eno bajja kugyetaaga era ne tusinziira mu kitongole kyaffe kino ekya Invention Plus Group we tuli olwaleero nga tuzimba amayumba tugasereka tugaggala era nga metal fabrication twamukugukamu nnyo ekitenkanika era guno omwaka gwa 10 nga tuli wano mu kitongole kino kyolaba ekitudde wano ku Mutala Nsangi Manja otusinziira ne tukolera abantu abali mu Uganda ne bweru wa Uganda ne tubatuusaako services nga tebavudde mu offices zaabwe abaakoowa okubeera nti bakayana n'abantu nti ate banzibye nti ate muganda wange saagala kuddamu kumulaba bonna bajja wano obutetabukana abantu basinziira mu Australia basinziira mu Norway basinziira Belgium mu Canada basiba batukubira ne mu Uganda wano wennyini oli n'agamba nti njagala kujja buzi kulaba mulimo gwange guwedde. For example aliwe yaze wano ku Saturday abadde yakola order naye nga tatuukangako wano yagenze okusanga ng'ebintu bye byonna nga bw'ogenda obbiraba wali nga bwe twabyogeddeko bikoleddwa n'agamba buli ekiri ku nnyumba yange nga musobola okukikolamu mwabagenda okukikola. So tugezaako okubeera nti tuyamba abantu okubeera nti okuluma omutwe n'okubeera nti batawaanyizibwa mu kufuna services ate ze basasulidde nga tukibawonya. Yes. Alright. Olw'ebigambo ebirungi ebyo bye muwulidde tetujja kwogera bingi sijja kumuzza eri nti ate watandika otya. Of course omuntu yenna aba akimanyi nti entandikwa yonna teba nnyangu buli muntu waali. Sijja bazza ku ebyo mbazze wano na wali. Njagala nnyo tunyumye wali nga bwe tulambula emirimu egyo balabe kuwaaka. Tugenda kukkirira wali balabe kuwaaka. Eno side gye tubadde tulinayo essomero
abaana basomera ddala wano era nga it's part of the Invention Plus group. It's part of the Invention Plus group kubanga ekyali ekigendererwa ate ekyali ekikulu mu nsonga eno kwe kubeera nti abaana tetubasomesa busomesa theory wabula tubazimba nga tubalaga practical aspects of life. Omwana naakula nga akimanyi nti okufuna degree si ensonga yokka wabula ate nina ne byensobola okukola ne bwe mba sigenze ku university oba ne bwe mba ngenze ku university ate nsobola okubaako ekintu kyenkola nga nze olwaleero nti ndi professor mu university Makerere naye ate tekingana kubeera ndi nkola ebintu bino lwaki kubanga from the early life omuntu atandika nga akimanyi nti ebintu byokola n'emikono gyo Mukama abiteekamu nnyo omukisa. So kyandibadde kikulu nnyo okubeera nti twongera okuinspiringa abaana bano abato n'okulaga ensi eyaffe ekyakula nti ekyamazima ejjudde emikisa singa tubeera tugikozeseza bulungi. Nabwe kityo ntwala omukisa guno okubeera nti ndaga ensi ndowooza tugenda kutandikira ku gana amadirisa agawedde oluvannyuma tujjeko eno tubalage ku bukomera bwe tukola ku shades ez'enjawulo. For example bwe mbadde nkunyonyedde ku mulimu ogw'enkugambye nti omwami yasinzidde eri n'atuwa order kuliko enzigi 100 gino gyonna emirimu gy'abantu tetubaako biri awo nti no tubitadde ku display nedda nnyabo zino zonna ziba order z'abantu basinzira eyo oli n'akuba essimu n'akugamba tigenda ku site yange eri mu kifo gundi pima mpeereza quotation. Wamala okuweereza quotation ne mukkiriziganya n'agamba tandika. Bwe mumala okutandika ne mugenda kuba kati ebyaffe tetukola bukozi n'okubifiitingamu tubifiitingamu nga bwe tugenda okukola eno. So gino gye gimu ku mirimu egigenda mu maaso mu kitongole kyaffe. Zino galagi doors nzigi z'amagalagi zino nzigi za kalina luno lwa maaso naluli lwa maaso kati ono yazimba kalina ng'eriko enzigi nga 6 waliwo luno waliwo luli n'endala nyingi nnyo zino eza singles. Kati gano madirisa gano ge tukola buno buventi bugenda wabeera galagi batera nnyo okubuteekawo okuventinga out empewo okubeera nti efuluma. Gano madirisa bagatera nnyo gateeka ku sitting rooms olinga akugamba njagala mbeere mu sitting room yange nga mbikulako bikuza empewo nekola ki neyingira. Kati then ne tujja kwaga agawedde finished product bwetu bwefaana guno gukyali mulimo gukyagenda mu maaso. Then tukola n'entebe mwana wattu oyinza okubeera awo n'ogamba nti compound yange njagalamu obutebe kwentuula n'empanika n'ekugulu bikolebwa wano era biva wano. Oyinza n'obanga olina abakukyalidde nga toyabayingire mu ddiiro mu nnyumba nga tosobola mugamba nti toyingira naye ng'ate bw'oba otadde entebe mu compound kyekola kyokka. Kyendabye bw'omukolera obutebe buno ate osobola n'omukolera ka tenti oba gazebo bulungi nnyo nanyoneka kyayi nga yeegazanya webale nnyo afuna bufunyi butto n'ateekamu bukushonizi n'ateekawo bino byonna byonna nga biri custom made ne bakolera gazebo ng'okoze bulungi compound yo exactly n'otuulaawo. Era bantu bangi tubibakoledde n'ebisingako wano mwana wattu tuyina ne zino entebe ng'esobola okubeera nti nga ntebe ate nga mmeeza. Yes kati olugira bwoti ng'ogifuula entebe nga bwoti olugira ate ng'ogisabukulula ng'efuuka ntebe makati meza makati eno ntebe n'eri ntebe byonna tubikoledde wano. Waliwo kye waŋŋamba luli nti mukola n'emmeeza wakati nga kyoto bokyera omwo ennyama nga kuliko obutebe bwekiri bantu bakowennaku abantu babyagala wakati nga bagyokya nnyama abatudde beetoolodde bwe bagirya ng'ate emmeeza. Kaakati ne tutunuulye ne ku nzigi zino bannannyini bino bali seeta tebamanyi na gye tukolera ne word of trust nakulaba online nagamba abantu abakola ebintu ebituufu si luno lwokka bino byonna bintu by'abantu era n'ebibyo bwe bigenda okubeera sinakindi n'okusingawo. Kale n'olw'ensonga eyo eggwanga lyaffe likyalimu emikisa mingi singa tuba tugikozeseza bulungi. Abantu oluusi ne bamwesiga nga wano omukisa n'agukozesa bubi luliko eddirisa lwa ku kiyungu. Bwe tuba ku kiyungu tutera nnyo awo wabeera sinki awo nga wakatoopu y'ekiyungu awo watera okubeerawo eddirisa for ventilation. So kati eddirisa eryo okusinziira ku design y'ennyumba eyo liriko olugi era nga enzigi zino tuzikoledde wano mu Invention Plus group. Kati very soon tugenda kuba tubijjawo tubitwale ku site bigende bikole. Kati nga nkutuusa ne ku bukomera balconies tebunnagwa
bukyagenda bugenzi mu maaso. Abantu abamu baleka balcony nga ziri open tubakusaanako obukomera abaana webale nnyo falling hazard zezo nitubeera nga tuzi sparinga era tubuteeka buno ku kalina ne tubuteeka ku madaala gano agambuka ne tubuteeka ne wabweru obulusi bubeera bwa kaavu maaso n'emabega. So byebino ebintu abantu baffe bandibadde beetaaga hassle free nga atagenda kukayana na muntu. Omanyi abantu bebweru mpulira ebizibu byabwe bingi. Yes. Olina n'ayagala bamuteere ebyo nzigi biki ku nnyumba n'alindira omwaka ne bamulimba olina amulaga nti mulimu munene nnyo. Ebyo Invention Plus byajja okunaza okujjawo. Abantu ne bawona stress. Oh yes, yes, yes. Okutabuka n'owooluganda. Yes. Omweza ssente zikole ekintu ate mufuuse lutalo. Olinga amubanja ate nga waziwe. Ng'olinga amubanja ng'olinga ayogerera ekintu ky'otasasulira. Kale n'olw'ensonga eyo ffe ng'aba Invention Plus Group kye twasinga okwetegereza. Kwe kulaba nti abantu baffe tebaweebwa skills zibayambako kubeera honest. Muntu n'asoma nga alina degree naye nga tali honest, talina integrity, oluusi ate integrity nga yandibadde etandikira waka. Kale n'olw'ensonga eyo ne tugezaako okubeera nga tuyambako abantu baffe okubakolera ebintu ebituufu mu butuufu bwabyo mu budde ne bafuna saavisi eri hassle free. Invention Plus Group byajja okukola ennyabo. Era bono bonna bukomera kakati n'ekirala tenga kikulu ebintu bino nga bwe babiraba birina gye bitandikira eri kubanga oli ayinza okulowooza nti oba tubirese bulesi ne bituula wano olumu mba manyi n'ebibuuzo ebagenda okumbuuza nti bwe mba n'omwana wange olwo yava mu ssomero njagala ayige mubisomesa talinda kugamba yava mu ssomero n'abalina diguli we bali wano nga yasoma kidiguli naye nga takyagala oba nga awulira ayagala hands on work bano bonna abasinga balina amadiguli wano naye nga olw'okubeera nti nno ayagala nnyo ekintu ekiri practical ate nga alina ethical values ate nga ayise mu bantu abalina hands on experience bajja. For example jankulage wano science. These are some of our staff that are working. These are some of our staff that are working. Kati design ziziri zoolabye eziri mu madirisa n'enzigi zitandikira eno ne tudira emitayimbwa ne tugi omanyi omutayimbwa bw'oguteeka mu muliro gufuuka molten. Ogumala okufuuka molten osobola okuguteeka mu shape yonna gy'ogwagaddemu. Kati kyekino ekigenda mu maaso. This is a very busy team. Kakati ate bwe tumala tulina eco-friendly fabrication. Eco-friendly fabrication yatya nti evvu lino eriba livudde mu nku ze tukozesa nga tugonza ebyuma bino ate tulitwala ne tuliyiwa mu bimuli byaffe ne mu nsuku zaffe zino eziri around ate ne tubeera nga tufunye value addition nebiriisa era tulikuŋŋaanyiza wali tugenda kulijjayo naye nga sigamba nti nno tuli kukoleeza nedda ebintu byaffe biri automated mashini yiiri eri mota ye bulowa bwe tuba tutandise teekako waliko ku masanyalaze tuteekako butesi masanyalaze sibye bino nti ate koleezaamu nti ate fuuwa muguzikidde nedda ssebo tuteekako wali butesi masanyalaze bulowa neetandika nga bw'ogiraba bw'emala okubulowinga olwo oba esobola okugeneratinga empewo yonna gye tuba twagadde neetuwa ebbugumu ffe tetwagala okubeera nti tusobola okugonza emitayimbwa gino okugifuula kye twagala. Kati wano eno section tukoleramu just mitayimbwa gye twagala kuteeka kubanga muntu ayinza okubeera eyo n'agamba nina ka design ke nalabye ku internet naye nga tamanyi ka design yako kajjayo otandikira eno. Kati olaba wano tuba twegezaamu okulaba ekimuli kinaafaanana kitya nga tumaze okiweta kati eringa sample. Yes naye nga tulina nnyo mikwano gyaffe abali ebweru akugamba nti kana akamuli kankoledde kennandibadde njagala ng'omugamba janku Invention ne bwe mbanze nganze webale nnyo kaakati gino gye gimu ku mirimu egigenda mu maaso. Balubu zino zoolaba tukola n'ekiro maama oda zigenda ne zituyitirirako wano bantu ne bakuba amasimu olina akugamba nti omulimu gwange kati okuggala kwe kugusibye n'omugamba n'ekiro tujja kukola tulina shift kati eno yadde shift bwe bange ewedde waliwo n'abajja ekawungeezi ne bajja ab'ekiro beŋŋamba ne bakola paka ku makya okubeera nti oda z'abantu tuzikola ne tuzituukiriza mu budde. So kati eno y'emu ku ttiimu etambuza emirimu egigenda mu maaso era gwe guno ogumu ogugenda mu maaso okubeera nti tuteekawo design okulaba nti
etuukagana n'ekyo kasitoma kye yandibadde akola ki eyandibadde yeetaaga. So waliwo ayinza okubuuza nti naye babayitaani tunula eri Invention plus engineering solutions eno department naye nga it is a subsidiary of the Invention plus group. Naye nga mu Invention plus mu engineering solutions tuzimba mayumba tugasereka tugaggala n'ebintu ebitambulira mu kuzimba era nga atwetaaze akuba bukubi ku namba zino bw'atakuba kweno akuba kweno 0702 07 85 98 bagenda zibaterawo webale nnyo eri 92 17 51 87 oba otuuse buno bwonna bukomera bw'abantu zino zonna order z'abantu zino zonna order z'abantu ezikolebwa nga sigamba nitukola kuteekaawo wabula naye nga bifuluma ne bigenda ne bituukiriza obuvunaanyizibwa bwabyo. Zino ze zimu ku nzigi ezigendera ku order ziri ze nagambye mujje baleko bassebo gwe tokyewuunya hope shifa okubeera nti osobola okubeera eyo nga bw'otambudde n'ova ku kolansi n'osanga abantu abali bize nga ffe essaawa zino naye tekiva buvi mu bbanga kiva kubeera nti ogezesebwa oli n'akuwa omulimo n'otuukiriza obuvunaanyizibwa ate n'akusembera webale nnyo era gino emirimu egisinga okubeera wano recommendations and referrals ffe tetukyali awo nti ate tugende mu katale mukama abadde akyatusaasidde nga betukolera batusemba so gye gino gye gimu ku mirimu egigenda mu maaso n'emirala mingi. Tulina ne branches endala, tulina branches e Masaka, tulina branches e Palisa, tulina branches e Soroti, tulina era olitabeera na order nti ate bannange aba Invention plus ate mwe muli Nsanja ate ennyumba yange eri Kabera Maido nga mugamba webale nnyo era musiruka ne mugenda ne mupima ebintu ne mubiteeka ne mugenda ne mubiteeka bulungi nnyo nnyabo Invention plus group ennyabo kale tweyanziza amina tunsaba ennyabo lwaki tetugenzeeko ne tudduka wali Mwami Hamid okwo kuzanya n'akwagala tuddukewo olabire ddala site yaffe bannanga abatulaba mikwano abeekuumiddeko katugende ku projekiti yaffe mbadde mundi bubi okumala ebbanga Shifa Mwami Hamid wamuvaako kyekigenda mu maaso omwami naye we yatukubiridde nga naye ali concerned naga bannange ennyumba etuuseewa kiki ekiribulako mpeereza ndabeko kati katugendeyo agirabe tupime bulungi nnyo tudde ffe mujja kuba mulaba results within 2 weeks. Amina. Yes. Tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo. Hello? Anti network ebuukabuuka mbadde nkugamba nti tuli mu kkubo tuli mu kujja tunatera otutuuka nange era wendimba lingi kale mu ddakiika ngaana kale ndowooza mu kuvaayo nti tugenda lwawo lutuuka nga tuvaawo kati mbadde ndowooza oba tukuleetereko ddala tukudropinge wano ku kkubo oli omuweereko ddala sente zino kubiddeko essimu nga ngambi yagenze gundi yagenze saidi zino mu busoga eyo yigange eyo naye bw'ajja kudda olw'eggulu nja kuba nzimuwa kale naye ng'ali waawo mu ttawuni awo nampunga awo kale kuba mbadde mukubidde nga mayiti munaamusangawo naye abeerewo kale tewali buzibu ojja mumulaba ng'akomyewo covid yakomyewo ebola yaliwo wakava okulima nonno tugenda kwodduka mangu omwami oyo tumugye ku mirimu gyeyo ne tumuleeta atugirireko abeeko byapimirako nga bwe nakunnyonnyodde bulungi sebo sibeta sebo njebale kalisebo kozi mu Buganda bwe bamala okwanjula omuntu ng'addamu abuuza anti mbadde ngamba mwebuuzizza ne mu Busiraamu tewali buzibu zonna z'otodde kale kati ye kagenda apimeko afune measurements ezo
Olanga size yalo yeye. Bansobi. Afadhali bandikye tafali bamu olujinga lugula emirundi ebiri. Ne bakola bata? Tukola olujinga lugula emirundi ebiri. Mutegedde. Ne tukola olujinga. Kati bakola olujinga lwa futi 3 wano. Era futi 3 era zeze mabega. Kati kiba kitegeeza nti tosobola kugula lugirwa mu maaso ng'olinga ggula olw'emabega. Kati at least okola olujinga lugula emirundi ebiri mu maaso. Wekiba smart. Kati ne dinisa? Space eno emala. Ne lwongerako eno nedinisa lisigalawo. Kuba luluno lweŋŋamba. Tuliko nakugundi wali kana kawago. Akakano ne bwaba atandikidde wano. Luluno. Luba lujjaawo. Kati ono luba lweggula emirundi ebiri. Luba lwa ddabo. Edinisa yona lisigalawo terijaawo. Lisigalawo futi 3 zaawo. Terijjaawo. Okay. Ekisinga okubeera ekituufu. Then ne wano ne lukwira nga lweggula emirundi ebiri. Kuba tosobola kuddira lugirwa mu maaso n'olukola nga lwa kiyungu. Kituufu. Nga lwa mizigo. 92. Kino wano mu maaso mazeewo. Kati tugire munda tugende ne ku lw'emmanju. Lw'emmanju eno. Omanyi bikwata na mutwe abalina amagezi wali gatugambye nange nenkiraba olaba luli oluggi lw'emiryango bulunyuma luggula bati emirundi ebiri nti lunyuma luggula ebiri naye woggula ogumu lubanga lwa mmanjwe ate nga luli luyingira mu ddiiro tirugenda anti kati bagamba okumenyawo ebiwataidini bamenye nga weziri kumenya nakuteekawo kituufu ngamba edinisa kati twaki okumenya ninga ewatali bbiimu nga twagala tumenye nga tuteekamu luggi space emala nkwatireko ku bbaasi eno wano ke abatulaba mikwano mwebale kubanga mwekuumiddeko tubeebaza okubaako tubaagala nnyo bannange buuza ku bantu Mwami Hamid naye mwenna abatulaba sina ekyokubuuza wabula kamba twesaamu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bannaye mbeebaza byonna bye munkoledde mbeebaza sina kyembabanja kijja naye ng'ate si kati ssaawa eno kuba kye munkoledde kinene amiina nkwebaza okuba n'emikwano emirungi amiina eminiya kwaniriza sewa n'owaka tujakola ekisoboka sebo kampe n'omwami ono naye mu bigambo bye abeeko kyabagamba nga tusiibula abantu abatulaba era abatuulize era abatugoberera ku pulogulaamu ya Mwanyinaffe Hope Shifa webale nnyo okudduukirira emiranga yonna omuba mujuuliridde era nitubeebaza okubeera nti mugoberera omukyalo ono naffe tugenda kukola ekisoboka kyonna ng'aba Invention Plus Group ewali ekyo kye tusobola okukola mu ebyo byatambuza whether kireeta ssente oba tekireeta ssente tujja gezaako okutambuliza awamu mu mbeera esobola okubeera nti tweyamba ng'abantu ab'eggwanga erimu ate abagaliza bannaffe okubeera nti nga bwe tusula nabo basobola okusulawo n'olw'ebigambo ebyo tubaagala nnyo mweraba tweyanziza nnyo Dr. Hussein obwa dokita bwe nno buli mu bwa inginiya mu ebyo bwe bwa dokita bwobwo tweyanziza nnyo bannange omukisa guno okubanga otwegasseeko ku show yaffe eno etambudde olugendo mukuwewunyisa omwagalwawo tukwebaza okubeera ku lugendo lwaffe Katonda n'akutuleetera ate nga nzikiriza nti ekisinga mu byonna kyekigenda ovaamu bannange mbadde mumbuuza Shifa ng'osirise Mwami Hamid agamba ki nabagamba twafunamuko disappointments tugeze nti ku 10 abatusuubiza ne tufunako abantu nga 35
abali committed ne twesanga nga twali disappointed somewhere somehow ojjukira waliyo kati ng'omwami yatugamba mu Americans olutuuka Uganda shifa nkunoonya nange akubira n'abantu abawa appointment nenkubira abantu neŋŋamba neereero kino omwami essimu nenkola kineevaako byonna tubisanze mu lugendo lwaffe ne bye siyinza bagamba bingi naye nasuubiza bambi omwami ono ne mugamba ekintu kino nkirimu ne bwe nsirikayo wiiki mba nfumba mu 21 kati wana ate tutandikiddewa naye nga nakugamba sigenda kukuleka tugenda tambula ffenna paka we tukiggusa insha Allah Katonda ye yakireeta yamanyi gyakitwala ne gye kiggukira ne bwakimaliriza ebigambo bibadde bingi ne bakusekerera tebayinza bikola biki abala ne bagamba bingi ebyo njagala nnyo bireeta nga tucelebratinga nga tumaliriza awo enjagaliro gamba naye nera museke so kati mugire nga mukyaseka naye nga mmanyi nti ne Katonda waffe ali wamu naffe nkimanyi kigenda kuggwa insha Allah katusabe mu weeks 2 insha Allah katusabe nga Katonda ye mubeezi tugenda baleetera dduwa wano wagenda obbeera omukolo dduwa era sebo onaabaawo tujja kwaniza tuleete munnange batusomereyo ku dduwa tukoleyo wano ku dduwa tulye ku piraawo kubanga olugendo luno bannange nensisinkana gye nasisinkana omwami ono kirayanti yajjanga kirayanti nansuula ku muntu ebintu ne bitabuka nange byali bintwaliramu so kati tweyanziza musigaleeko nga mutulaba n'ebirala bingi mbasaba omwami ono muwagire enamba ze ku screen yawo kweziri somako bulungi ogijjeko n'oba togifunye jangu mu inbox yange oginsabe kubanga nze nyumira nnyo owagira omuntu ate naye asobola okukwata naawe omulala mba mmanya nti ky'omuwa kigasa omulala kati tuwagira abantu nga bano nti w'omuwagira ate naye ajja kgenda agaseera abalala tali selfish so tweyanziza banange we love you so much nebaza timu gyenkoze nayo Tigi editor ate nga ali ku camera Semakula we bale tu transportinga Andrew Rana ye buli wamu abaawo security wa buli wamu thank you so much tubasiibudde tubagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh obadde oli mukulaba opishifana kawombe tusinkane nate